Salamu alaikum. Oli bulungi? Alhamdulillah. How are you? Yakatoka sharing yakatoga tako. Good morning. Tuli Magere. Bobi Wine, President of National Unity Platform, akyaziza abagenyi era nga kyekigenda mu maaso wano. Sharing muganda wange. Sharing muganda wange Tuli Magere, President Robert Kyagulanyi Ssentamu akyaziza abagenyi. Ngenda bamba kubuulira abagenyi ki bavuddewa naye nga please sharing video. The media kindly request you to excuse us. It's going to be a private meeting. Moving forward. And then we'll connect with you right after the Okay, omulabi omulungi owa Bobi Dayadze oli otya osibye otya kasubire nti no oli bulungi. Embeera yeeyo omukulembeze agambye meeting tebakyagalamu bamawulire, so tusooke tubaweemu kaaga akatono ennyo bamale okwogeramu n'abagenyi be, then after agenda kuba nga atuyita atubuulire bagenyi ki bakyaziza olunaku olwaleero, bavuddewa, biki bye balina okwogerako n'ebirala bingi. Naye nga kikino ekigenda maaso azina emmotoka z'abagenyi baffe ze bagiddemu. Bambabbireko kati mwesunga okumanya mbalina leero mbalina baboyi abagenyi beebo naye nga mugamba mutya kasubire nti no muli bulungi. What's going on? Muwedde leero nze mbabuulire.
volume eyaki mbadde mbagamba nti no tukyaziza abagenyi eno emagere bane tuli mbagenyi naye nga ngenda bamba bulira abagenyi ki bavuddewa baagala ki n'ebirala bingi naye kati ku ssaawa zino pulezidenti atusabye tusooke tulindeko anyumyemu n'abagenyi be then after agenda kuba nga atuyita nga ffe bannamawulire tubeeko kye tumanya n'ebirala bingi so mukakkane gye simubeereko mweyongere sharing nga mubeereko nga muli bangi ayiza akangamba ki atwejjako endizuli atoddemu ofune foto mulikako mpaka meeting wefeero kange in case wetugirira ampanga akantu kange tukagirire wetugirira nga tuuza muli mulimu kunkolimira kati mbalaba mbwoganya otubuulira kale bambi temunkolimira nabagambye mukakkane mubeere bakakkamu nze wammwe mwe bange mubeere jesi bakakkamu buli kimu kyonna mugenda kubanga mukimanya naye nga kinsobola bagambako kati nti pulezidenti yakyaziza abagenyi sigenda babulira gye bavudde kuba nange simanyi switch off the live ani onampa amateeka mukulu mark gwe wangambye ogiteekako mark azanaleero switch off the live Timo lwaki oyagala bakuyambe mbu they can't help us gwe tosobola kweyamba Timo watching live from UAE okay buli omu awa amateeka ge no live gwali wano buno live bantu mmwe okay okay kato wamandi bulungi hawaii naye ombuzeeko nnyo olimba nze mbalaba yadde mwe temundaba naye nze mbalaba